mulunyamuwe kubanga yewaya kulago mukwano otomuwa kuba musango mundo kyabula kukumubudabuda. Kati ennyambala eno erimu emitendera nti ono muweereza, ono ategeeza father, ono ategeeza bwati mukyaki. Era kimanyika netumanya nti kakati oyo ali mu njagala tuve waggulu kwasooka paka kwasembayo wansi. Kati asookera ddala mukyaki alina kwambala ati? Asooka ati angovudde. Kakati waliwo abaweereza ab'enjawulo. Abaweereza ab'enjawulo gwe tusooka naye tumuyita mu Luganda omusomesa. Mu Luzungu bamuyita catechist. Kakati omusomesa oyo yayamba ku musaseredoti oba ku father okusomesa eddiini mu baana ne mu bantu. Kati bwe tubeera mu misa ayina ekyambalo kyayambala kiringa kino naye nga kiriko kakeepu wano kajja ne kabikka ku bibegabega bwe kati yemu ku design abasomesa gye bakozesa. Kakati bw'ova ku muweereza oyo ozaako abaweereza bano abaweereza abaana wali obalabyeko waliwo abaana ovudde ku musomesa abaana abaweereza mu misa ne batwalayo wali ekitabo ekyokusoma ne batwala wali eviini ne batwala biki. Kati abo nakugambye nti waliwo ebyambalo byabwe kakaapu ne blouse ne skirt. Kakati nabyo neyo design endala. Tweyanzege Father Yakobo bwatyo bwabadde ng'era yakulira ekifo wano wetuli gwe ayagala okubeera obuulya ng'osabirawo oba okumwebuuzaako ku nnyambala yeeyimiridde etyo olina kwambala otya. Mukwano jangu wa Father Yakobo ajja kubeera ng'ate akwaniriza. Oluvanyuma tebwe tuvaako wa Father Yakobo njagala saawa zino zennyini tubeera nga tuyingirawo mu paati yaffe esinga okubeera nga ate tusanyusa mu kereziya. Olunaku lwa leero nga bwe nakugambye twogera ku nnyambala egenda okubeera nga ate etuyisaamu mu lunaku lwaffe olw'amazuukira. Kaakati njagala nkuletedde omusomesa omuko ali ku nnyambala y'abannaffe bano abakwaya oba abayimbi b'omu kyaki. Atubuulire ennyambala eno ekiwuka n'ennaku zino eza bulijjo paka ku nnaku enkulu nga Christmas nga Easter ng'ennaku zino endala oba basigala bambala kyeki mu kalaazi ziri zitya? Amanya nze Sekibule Catherine omusomesa wano ku kifo ekamoocha wabula ate era ndi muyimbi. Soko tuwe mwakapera olibalo na Yezu okukujukira lyesanyu lye myoyo gyaffe. Tweyanzege ddala oli musomesa muyimbi. Kaakati njagala obuuze ku balabi ba Bukedde TV babuulira amannya go tugende maaso. Amannya gange nze mukyala Sekibule Catherine ndi musomesa wano ku kifo ekamoocha ndi mukyala mufumbo. Mwami wange Ssaabafumbo w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Emirimu gyange nkolera wano ng'omusomesa ate nkola ebirala nkola kando njiya n'entunda n'ensuubula n'ennunda gyonna mirimu njettanira nga maama mu maka. Tuze ku nnyambala omanyi tunatera okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kaakati twagala kumanya ku nnyambala eyimiridde etya. Ennyambala eno ekyuka n'ennyambala ey'omu kyaki eya bulijjo abayimbi oba esigala kyekimu? Ennyambala okusinziira ku ffe abayimbi tuba n'oyo awolereza kwaya. Kati wano ku kigo kyaffe tulina kwaya eziwera 6. Ate bwe tugamba nti tubale zonna ne mu bisomesa ebbali ziwerera ddala nga 8. Wabula kati wano ku kifo kwaya ziwera 6. Nga mu nsonga eyo omuwolereza wa kwaya eyo wabaako langi gye tulowooza nti esobola okukwatagana n'omuwolereza waffe. Bw'oba otunudde ennyo tulina kwaya ya Uganda Matters nze mwenyimbira
matters kitegeeza abajulizi abaayiwa omusaayi olw'okubeera mukama waffe Yezu Kristo. Era kwaya eno ekozesa langi emyufu, erina uniform endala nga erimu cream, wabula ng'era eriko akabonero ak'omusaayi ku kitogi okulaga akabonero kali akabannaffe abajulizi abaatufiiririra. Ate waliwo kwaya eddirira yeyimba misa ey'okubiri. Kwaya eyo erina langi eya kitaka kubanga bagiyita St. Francis. Wonna mu ekereziya kimanyikiddwa nti abagoberezi ba St. Francis bambala langi eyo. Era ebyambalo St. Francis bye yayambalanga bwe yali ng'akyali mu buweereza bwe ku nsi yayambalanga langi eyo. Kati ffenna abatambulira mu lunyiriri olwo tubambala langi eyo. Waliwo n'abasista era ba Franciscan ojja kubasanga bambadde langi eyo. Kakati bwe mbadde eri ne Father Yacob aŋŋambye nti colours zino zirimu emitendera season nti we tuba twenenya tulina gye twambala bwe tuba nga tukungubaga muzigoberera oba mwena mwate mwekufunirayo colours zammwe. Kati bwe mba nkyafundikira kusinzira ku kwaya zino eziri wano ku byambalo ebiri wano, langi eno eya bbulu etegeeza nnyaffe Bikira Maria. Tulina kwaya gye tuyita St. Mary's yali tesobola kusukka langi za Maama Maria. Langi eza Maama Maria tuzirabira mu bbulu n'ekyeru. Era kyobola nti tulina langi eyo. Kyokka wamu nga ekereziya tulina langi etugatta ffenna okutuuka e Roma eya kyenvu n'ekyeru. Bw'otunula oludda luli langi eyo kye twava tufuna uniform yaayo. Kati ffenna kwaya eyawamu gye tuyita joint kwaya ekozesa langi eya kala y'ekereziya. Embeera bw'etuuka mu budde obw'enjawulo obwa kereziya ate kwaya tebugoberera, wabula kizuuliddwa nti tugenda kutandika okugoberera enkola eyo. Kati ndabawo bino byambalibwa baani abayimbi abaami n'abakyala byonna mu bigatta? Tubigatta. Kyenavudde nkugamba nti kati eno kwaya bw'eba eyambadde bweti abaami n'abakyala bajambala. Entunga yeeyawuka, bw'okebera emabega omanya nti eno ya mwami ate eno ya mukyala. Ndyagadde okulaba ku designs twagala kulaba ku design ey'omwami eyawuka n'etya n'ey'omukyala. Bw'ogikebera emabega eno olabira ddala nti omutunzi yayiiya nnyo kubanza omukyala amba n'amabeere ate omwami takola ki tagalina. Naye nga nyongera okujjukiza gwe nga wakati weyungako tuli ku programu ya Kifansalira tugoberera ennyambala y'omukereziya era nga wano wendi ndi n'omusomesa omu kubakulira oba abali mu kwaya amanye ebyokwambala. Kakati bwe baba batunga nga batutte ebipimo ebyenjawulo. Kati bw'otuba tugenda okwambala twegezaamu. Ate bannaffe bano engeri gye bali nabo abayimbi batuyambako naga nti olwo lugjeemu kweganga lulina engeri gye luzze nti terujjaayo mulamwa gwa kereziya. Omulamwa gwa kereziya gwandibadde nga toyina nnyo kinyiga oba kiraga nti gwe oli ku masanyu go. Agala fitting ayinza okubba ekyambalo n'akitwala n'akikwasaamu nedda ng'omutunzi yakipimye bulungi. Tumuzuula kuba kati entunga eno nga bw'ongirabye oyo abakyala bana abakugu ne bw'oginyigamu yabazuula nti waginyiga. Si buli omuntu asobola okutunga ebintu bino. Era ojja kusangayo ng'oli bambi akoma ku ssaati. Kati olunaku mulwetegekedde mutya olunaku lw'amazuukira? Olunaku tulwesunga. Wotusangidde wano ffe weekend eyaffe tuli bize okulaba nti tugenda bulungi kuba weekend tukuva etandika ku lwa Sunday. Abavubuka baffe wano ku parish yonna tulina ebisomesa 4 naye buli kisomesa abavubuka bagenda kuweereza.
singa obadde oluddeko wano obadde ojja kusanga abavubuka ku ssaawa 12 kitundu nga beegezaamu engeri gye bagenda otulaga okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okufa kwe. Bo balina ennyambala yaabwe ng'abavubuka, oluusi balina olugoye lwe bayisaamu bwe bati, naye ne bambala sikaati ne blouse era ng'omuvubuka bwe yandibadde, naye nga mpanvu bulungi. N'abaami nabo ne bambala empale zaabwe. Nina ekibuuzo kyesibuuziza Father Yacob, njagala otubuulire lwaki mwambala nnyo white? Ye white tayina kale tulabye yayirina obudde naye ayina ekiseera ekitegeeza nti kati budde bwakutukula tuli batukuvu twenenyeza tusonyiyibwa, naye ate ebiseera ebisinga bwe tuba tugenzeeko mu makanisa ag'enjawulo tulaba nga abasinga bonna bambala white. Lwaki yo kala ibanguyira okwambala? Ffe nga Kereziya twenyumiririza mu masaakalamentu, kyobola nti ekyeru kino tukyettanira nnyo, emikolo egisinga girimu amasaakalamento. Kati ffe tetukoma ku kujaguza nnaku nkulu, naye amasaakalamento agasinga tulina kugafunira mu kyambalo kyeru. Bwe tunaaba tufuna abatiisimu n'omuzadde omugantu bwayigezaako waakiri ofune olugoye olweru lwambazi omwana. Kati nga twagala okumaliriza, oyinayo ensonga yonna akatalekeka omuntu keyandise nti kino sisobola kibuusa maaso eri abatulaba naddala ab'enzikiriza ey'ekikatoliki, oba abantu bonna abalirede okubeera nga bajaguza oba basanyukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo? Ozi maama wange kye nandigambye abatuwuliriza bonna, Mukama waffe Yesu Kristo yayita mu kubonaabona kungi okutununula kwe tusaanidde okugulumiza fe abakigabanako. N'olwekyo obudde buno nga busembedde, buli omu yandibadde yeenoonya kiki ekisigalidde mu bulamu bwange kye sinaba kutereeza. Wiiki eno etubeerera ekiseera ekyakamalirizo tutuuke ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo nga tuli batukuvu. Tweyanziza nnyo tweyanzege musomesa waffe ow'olunaku olwaleero nga bwe twagambye nti twobadde wano ku Trinity Kamwokya Holy Trinity Church nga eri Kamwokya, era nga tukugamba tukuleetedde ennyambala eyambalibwa mu Kereziya, era abantu lwaki bambala colors ezo ez'enjawulo oba engoye ezo ez'enjawulo. Tukuleetedde engoye z'abafaatha, tukuleetedde abaweereza ab'omu kyaki, tukuleetedde ate abayimbi bano balina engoye zaabwe accordingly nti bw'aba agenda kukola kino oba awo period bweti, era balina colors ez'enjawulo. Lwaki twagadde naawe omanyi kwegamba agenda okusaba naawe ate abalaba eyandyetaaze oba oliawo okubajoyininga obeere ng'omanyi ddi lw'olina okwambala kala y'olugoye na ddi lw'olina okwambala olwo olugoye. Ngenda kubeera nga mbasiibula naye nga nange mbagaliza amazuukira amalungi, mubeere bulungi, mweraba. Kubanga yewa yakulaga omukwano